ngendo okwogerako leero nyina points nga bbiri zokka ze ngendo okwogerako leero. His Excellency yabadde UK ne bamu interviewing ku BBC ne bamubuuza nnyo ku tteeka ly'ekisiyaga eryayita e Uganda n'aliddamu nga bwe yazzeemu ebibuuzo. Waliwo abaagala okubibuukira era obutambi bwatandise okutambula nga n'abamu beeyita ba NUP. Bannange ndi wa NUP naye nedda leero nedda kuba kakati ate era oyinza otya okugamba bwoti. Kiki His Excellency kiyayogedde ekitaabadde kituufu? Ebimu ku His Excellency bye yayogedde bye baagala okuyimirirako bamubuuziza ku luyimba lwe yakuba oluvumirira ebisiyaga n'okuba ng'atuterya ebbanga nga talinnya mu UK. Ne bamubuuza ku kyetteeka eryo lyandirikutte atya senga abadde ye nti diriko ekibonerezo eky'okuttibwa. Nannyonnyola n'abagamba etteeka eryo teryayita mu mutima mulungi kuba Museveni alikozesa kuwaayiriza ng'aliteresaawo okuwaayiriza bannabyabufuzi okulibasibiramu okulibateekako ng'era bw'abadde ajja akola nti akwata eky'obutujju n'alaga emmundu ti zino emmundu nzikutte ne Kyagulanyi era mutujju bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atali bwa bwongo nnyo oyinza obutamutegeera. Ensonga zino zaamubuuziddwa yabadde ku TV ya BBC. Jjukira nti yakuba oluyimba mwaka gwali gwa 2013-2014 awo bwe watyo. Oluyimba lwe yakuba lwali luvumirira ebisiyaga era y'ensonga eyamuviirako obuzibu abazungu ne balyoka bamuteekako bbaani ey'obutaddamu kulinnya mu ggwanga lyabwe erya UK. Ensonga zino nti abazungu bo baali bakkiririza mu bisiyaga kyokka ate bagenda okulaba ng'oluyimba Kyagulanyi Robert Ssentamu lwakubye nga luvumirira ebisiyaga. Ebiseera ebyo Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi naye yali ayagala nnyo okutambula amawanga era ne bamuteekako bbaani nti takkirizibwa okulinnya mu ggwanga eryabwe wadde okuyimbirayo wadde okubaako bizinensi yonna gy'akolerayo mu UK. Era mu nsonga eyo yennyini bazze nga bamusoomooza okuvulayingira ebyobufuzi nga bamugamba nti awagira abasiyazi era nga kye yeesigamako kiri kimu abagamba nze siwagira bisiyaga oluvannyuma lw'okubeera nti nakikubamu n'oluyimba nga mbivumirira oluyimba olwo lwanviirako okumbaani nga sikyakkirizibwa kugenda mu ggwanga lya UK. Bangi bazze bamuggyako yintaviyu ku nsonga z'ebisiyaga era ng'aziddamu mu ngeri y'ekintu ekikulu. Wabula bwe yagenze mu ggwanga erya UK baagezezaako okuddamu okumubuuza ekintu ekyo ku BBC. N'annyonnyola ku nsonga ezo nti oluyimba yaluwandiika yes ye yalwewandiikira si producer we si muntu mulala yenna wabula oluyimba yalwewandiikira mu biseera ebyo kuba yali takkiriziganya na kintu ekyo. Kyebava bamubuuza ku nsonga nti eya Mwami Museveni okuteekawo etteeka erigana ebisiyaga mu ggwanga Uganda ate nga lirimu n'akawaayiro ak'okutta. Kitegeeza singa wali ggwe nga gwe pulezidenti naye wandibadde okkiriziganya n'ebikolwa eby'okutta omuntu singa aba yeenyigidde mu kikolwa eky'obufumbo obw'ekikulu ekimu. Kyagulanyi Ssentamu n'annyonnyola mu nsonga ey'ekintu ekikulu nti ensonga eyo y'okuteekawo akawaayiro ako naye yateekawo etteeka teyaliteekawo mu mutima mulungi wabula yaliteekawo okukwatirako abo abamuvuganya mu by'obufuzi nti ye ensonga ze Mwami Museveni aziteekawo naye nga si za ggwanga wabula nga azitaddewo okutajetinga bannabyabufuzi abavaayo okumuvuganya abakwatire mu tteeka nga tewali ajja kuwakana. Ensonga eno abategedde Kyagulanyi Robert Ssentamu bamutegedde bulungi naye era abaagala okuvuga ekyawe eky'ebyobufuzi bavuddeyo nga babuukira ensonga eno nga bamuvumirira nti ensonga gye yannyonnyodde yaginnyonnyodde ng'agikubira sayidi ey'abasiyazi. Bagamba nti ekintu ekyo bw'atyo si bwe yadde alina okwanukula ekibuuzo ekyo naye nga teweerabira nti Kyagulanyi Robert Ssentamu yadde agenze ku BBC ng'ensonga ezimututte era zeyagenze ezimuli mu mutwe yabadde agenze kwogerera firimu ye gye yazannya Bobi Wine the People's President eyoleka obutujju bwa Mwami Museveni eraga ebikolobero Mwami Museveni by'azze akola ku bannayuganda erimu okutta n'okusiba bannayuganda batalina musango awamu n'okubawamba okubabuzaawo mu zidrooni.
ye firimu gye yagenze muli mutwe ng'era yo buli ky'omubuuza ku firimu eyo asobola okukikunnyonnyola mu ngeri yonna nga bw'oba okyetaaze. Kiri ekibuuzo kye bamubuuzizza ekikwatagana ku bisiyaga kyabadde tekimulina mu mayindi ze, wabula era baakireeseemu nga bannamawulire abakugu nti asobola okukubuuza ekibuuzo wadde tekibadde ku mulamwa. Naye era Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu yasobodde okukiwumbawumba mu ngeri ye, ereese ne bannabyabufuzi okutandika okukibuukira nga bagamba nti y'ensonga yeekubye omupiira yekka na yekka. Wabula bo bakireeta mu ngeri y'ebyobufuzi nti olw'okuba baagala okumunafuya mu buli ango. Bo baagala Kyagulanyi Robert Ssentamu ndowooza ayogerenga biri mu ndowooza zaabwe nga bo kye balowooza. Abantu bangi eky'ebisiyaga mu ggwanga Uganda bakiwagira kubanga bakiryamu nnyo ensimbi. Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'avaayo okuvumirira ebisiyaga, bo bavaayo ne bagamba nti oyo musajja takkiririza mu bisiyaga kyokka ate bw'agenda e Bungereza, bw'agenda mawanga ag'abazungu adayininga n'abantu abo abali ebisiyaga. Ne weebuuza nti yali atuddeko obuddimu lukuŋŋaana lulimu abasiyazi nga bano abakulu ababifunamu n'ensimbi okubipulomootinga mu ggwanga erya Uganda. Kyova olaba nti ekintu kino bakitaddemu nnyo ensimbi. Baguze babuloga bangi baddemu okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'emu nga balowooza nti kino kiyinza okumuggya ku mulamwa. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yakigamba ebitalina makulu ye tabiwabudde. Y'ensonga lwaki abakitambuza era bagenda kutuuka bakoowe bate ensonga eno. Kuba ye akyogera lubereberye tawagira bisiyaga ate era tali biwagira. Okuwayiriza bannabyabufuzi okulibasibiramu okulibateekako ng'era bw'abadde ajja akola nti akwata eky'obutujju n'alaga emmundu ti zino emmundu nzikutte ne Kyagulanyi era mutujju nga tekibanga mbwakubye emmotoka ya pulezidenti amayinja naye ng'alina emmundu naye n'agikuba ejjinja. So His Excellency n'akiddamu bw'atyo ne bamubuuza nti n'ababaka bo aba Nup bawagira etteeka n'agamba yes ne mufe aba NUP mu babaka bange mulimu abakolera oli abakolera Museveni. So kati abamu baagala kukiyimirirako okuggyayo obuntu obwo okuba nga babumukubisa. Kati njagala okunnyonnyola ebintu ebyo. Kiki eyayogedde ekitali kyo? Mu Nup temulimu babaka ba Museveni be yagula. Bwe tunamanya amazima gajja tufuula baddembe. Kati bagamba mbuno His Excellency mbu akukuta n'abazungu era azzayo eggwanga mu mikono gy'abazungu, mbu simanya ate nga Burkina Faso naani bali mu kwekutula ku bazungu ate ye eggwanga alizza mu bazungu biki ebyo. Agagabozi temujja kugatunnyumiza. One, ebyaliwo nga tetunnabaawo tetusobola kubisiimulawo. Omulembe gwaffe guno gwa His Excellency Kyagulanyi ebyaliwo emabega eri nga tetunnabaawo tetusobola bisiimula. Tosobola kujjawo nti Uganda yali colonized by Britain. Ekyo tosobola kisiimulawo. Tosobola kukijjawo nti original titles eza buli kintu kyonna ekye Uganda ziri Bungereza. Amataka gonna tulinako simanyi blueprint, simanyi photocopy biki, ebintu original z'ebintu bye Uganda zonna ziri Bungereza. Ekyo tosobola kukijjawo. Kyaliwo. Museveni akolaganye nabe ebbanga lyonna. Tosobola kukijjawo. Obote bwe yali atwala obuyinza kyamukakatako. Muteesa bwe yali atuula ku ntebe Ssekabaka Muteesa mwalimu omukono gw'omu Ngereza ye yakikola. Obote omugjawo mu Ngereza. Amini okugjawo Obote mu Ngereza. Okudda mu Ngereza. Museveni okwata entebe mu Ngereza. Waliwo ekintu kyotasobola kujjawo. Samwiri yafukako Sawulo amafuta.
Samwiri y'omu Mukama n'amugamba kati oyo muganye genda ogafuke ku Dawudi. Genda osome ba Samwiri ekisooka essula 16. His Excellency yagambye bw'ati bwe bamubuuza yagambye waliwo we nali omuto kati nagenda nkula ekyo baagala kukiyimirirako. Kyogamba emyaka His Excellency gye yakubiramu oluyimba olwo oba bwe yali mu 29-2012 neera bwali tolabawo ebikyuse bw'akyogera nti kati akuze aba akoze ensobi ki emyaka gye yalina luli gy'ayina 2, 3, 4 mu nsi yonna ebintu ebyo by'ekisiyaga era ne wano mu tteeka lyammwe lye mwakoze ensi yonna ekisiyaga bakitaminga bakisuula mu human rights. Nze kye nabagamba nti tetwetaaga tteeka bwe kiba human rights tetwetaaga tteeka kigwa mu culture norms and values. Babuuza His Excellency n'agamba era bwe mba president w'abantu bonna kubanga olwedde mu Uganda abasiyazi mwe bali kimukakatako bukakasi kufuna ngeri gy'abasomesa ne babitegeera naye si ye yaleeta ebisiyaga mu Uganda. Wabula baagala kiyimirako nze bannange ndi wa NUP naye leero nedda mmwe temujja kutumanyira wano. Wulira His Excellency okugenda eri oba n'ayogera ekyo Katonda yatuma Samwiri n'amugamba genda mu nnyumba ya Yese nerabiddeyo omuntu alina omutima ng'ogwange gwoba ofukako gunnya mafuta kati ye kabaka wa Isirayiri gwe nnonze. Nabbi Samwiri oba kabona Samwiri n'agamba Mukama tuli mu Samwiri ekisooka essula 16 n'amugamba Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Bw'alikiwulira nti nafuseeko omuntu omulala amafuta alinzita kati ngenda kikwata ntya. Mukama n'amugamba bw'ati gendayo funa entenduusi ogende naye ekkubo lyonna ng'ogigoba ensi ekulabe. Bw'akubuuzanga ogamba nali ngenze kuwayo saddaaka mu nnyumba ya Yese naye ng'ekyali ekikulu kiki kufukako kabaka mafuta. Genda bw'alikubuuza nti mbadde ntutte documentary anti yafukako amafuta ogamba documentary. Era bw'akubuuzanga ng'oyogeranga bw'oti waliwo ebintu ebimu nga Mukama abireka bikusike. Ye Museveni bw'agendayo eggwanga abattali wadde bazungu muti mujja kutusiriwaza. Awo twasukkawo tetukyaliwo. Tewali His Excellency kyeyayogedde kibi ku interview eyo era n'etteeka lyali teryetaagisa nze ndi naye etteeka lyali teryetaagisa okuleeta etteeka eryo mu constitution muba muligolayizinze ebisiyaga muba mubirigolayizinze tubeere nga tetulina tteeka kisigale nga kiri mu mutima ng'omuntu oswala naye kakati ofuna ne balooya simanyi biki okola biki simanyi biki no. Nze nsapootinga byonna bye yakoze ne bye yayogedde mbisapootinga 100 ku 100. Ati kasola banga ntuyanye nnyindo ng'omanya kati nkaaye Dawudi Jongo. Kambabuuliremu abalowooza nti no His Excellency ali desperate for power oba aliyangula ali awo yenna alookalooka. Ebyo byogerwa abantu abatamumanyi. Nange simumanyi sigamba nti nomumanyi naye nafuna omukisa n'entuula naye nenjogera naye okutwala akaseera nga tulyala mundabanga omukwerege
nalina dayale yange nga mpandiisemu ensonga 10 ze nali muleetedde ne tuzitandikako emu ku emu. Yatwalamu ensonga 3. Yatwala ensonga ezi 3. Ensonga 18 zonna nazigoba ku 15. Bannange mmwe kale baneemwe temwasoma maaso. Ensonga 12 zonna yazigoba zonna nangamba ono kasasiro. Nemuza neggongo nangamba siri am not desperate for power. I'm not desperate for power. Kyekigambo kyangamba mu Luzungu nere eddoboozi ndiwulira mu matu gange nangamba I'm not desperate for power. Ekikulu sinze kubeera president wa Uganda. Ekikulu Uganda kununulwa. Uganda erina okununulwa. Era waliwo abamu bendabe nga batandise okugamba mbu no. Saba gwe olw'okuba oyagala okufuga eggwanga. Olyoka okola bino ebintu byonna bena simanyi biki. Olyoka okwata simanyi biki. Nze namuto nja zibawandiikira mu katabo era byonna mbirina biri documented. Namutwalira ensonga 10 zonna nga nziwandiise bulungi. Ne tutandika emukwe. Tolowooza mbu okuŋŋamba nnyingire mu benzi. Tugende ffenna nze mba mwerekera ku kisaawe. Tolowooza nti nze nali nsinze okwambala ku bantu abo abaaliwo. Tolowooza nti oba tewaaliwo nti nno nze yaliwo n'agamba gwaliwo jangu nno waliwo ensonga. Ensonga 10 zonna ziri documented mujja ziraba mu katabo bakayita wataiso. Mwe mumanye ebintu by'endabi. Yakwata ensonga zange zonna nazifuula kasasiro. Yatwalamu ensonga ezi emu ku zo yali ya UPDF. Eyo yoleka njibabuulire ebbiri nzireseeyo nangamba zezino ensonga zino naye eno nedda. Kino nedda. I'm not desperate for power. Oyo Kyagulanyi Gola. Nze nali mmanyi kasanzi muletera ensonga 15. Mba mmaze yasazaamu ziri muganda wange. Cucu. Nagikulosinga. Cucu. Ezi ze yatwalamu 3. Nampa n'ensonga ze lwaki ziri zonna azisazizaamu. Kati temulowooza mbu ali desperate for power. Ye muntu gwenkakasa nti bw'ateekinga move n'asitula ekigero kiteeka awantu aba amaze okukakasa nti wagumu. Kubanga ng'ovudde kwogogoko ogwa benzi. Kubanga twasimbula mu benzi okuva bwe yali ku hoteri ne tuvuga paka ku kisaawe. Ne tusooka ne tupozingamu munda kuba twali tetunnamaliriza. Ozereti neyingira otuule. Za problem za Ingirisi. Wulira. Nampe ensonga ze bulungi nnyo nange nenvaawo nga mmatidde nti ate nabadde mutwalidde kasasiro. Naye nange nafunayo 3 ezo zeera. Era kale. N'emirundi mingi mbeera ne opinion ne mufuna ne mugamba kino ne kino ngamba nedda. Kino bwe kiti ne bwe kino. Nga kyekyo. Temulowooza mbu ali awo alookalooka gwa ntebe biki. Ali mu kununula ggwanga si kutwala buyinza. Bajjajjaffe ekyo kye bataasobola kumanya Museveni kumutestinga. Oyagala kutereeza ggwanga oba oyagala buyinza. Museveni yali ayagala buyinza. Ekyo tebakimubuuza, tebamutestinga ku ekyo. His Excellency Kyagulanyi tafaayo kutwala ggwanga kukyuka nga president avudde buwama. Banaye eri abantu abagamba omwana oyo obira engeri gyakolamu ebintu bandiwamba, omwana wa mugenzi George William Sentamu ne RO fulani bakozesa omwana w'omugenzi bamuwambe batwale obuyinza kuba bo balina ebintu biri. Tolina mu buzibu nga president avudde buwama. Tekirina mu buzibu. Ne wava emitiyana, ne wava eyewammwe, ne wava mwakyoli.
talina buzibu eggwanga kasitalikyuka ye musajja yekka alina ekibiina ekigamba ebisanja bibiri ng'ovaawo. Nze njeno mwenaalemu nswamye ninze ng'avaawo bw'ati nzije nno ne kadi ya NUP nesimbewo ku bwa pulezidenti jeno bwa NUP. Nange nkulireko ku kibiina. Mwewooza nze nsaaga mwe mumanyi gye ndaga politikali. Ate mugenda bintemako tetwabagamba nti n'oyo omwana alina ekintu. Nze nafa sifuuseeko minisita. Wamawulira buli move gy'akola gikola lwa ggwanga, si kululwe kuba pulezidenti. Ekyo nakikakasa. Ndibabuulira ensonga ezo 12 ze yasazaamu mujja zisanga mu katabo akayitibwa Watayiso. Kuba kati bwe naazoogera zijja kutemisaako abantu emitwe. Uganda awo bonna baggweewo. Olabe nga bakunkumuka abanene mu gavumenti nga bakunkumuka bagwa wali. Kanzisirikire. Now, kati waliwo ebintu ebyabadde ensonga ngimaze. Waliwo ebintu ebyabadde mu bye mwalabye nga Muhoozi David asoma gu lipooti ogufu. Ogwo oguntu tegusoose busoose. Ekintu ekirimu NRM ng'onookolera NRM oba olina okukkiriza bino ebintu wammanga. Olina okukkiriza okuwakana n'amagezi go. Olina okukkiriza okuwakana n'amaaso go. Olina okukkiriza okuwakana n'amatu go. Nti NRM bw'owulira nga Nabbanja agamba nti nze nnyina John Boss ku Kibalama n'okiwulira n'amatu go, ojja n'ogamba nti nedda teyakyogera nga wakiwulira. Eyo ye NRM. Nga walabako ddala John Boss ku Kibalama akawuntanti ne gye yali akolera n'abaana be weebali ne bazadde be ne mukazi we, oyina okujja ku TV n'ogamba tabangayo. Abo balimba. John Boss ku Kibalama tabangayo. Naye bw'aba gy'ali ali Canada talina ndagamuntu. Ku ndagamuntu n'omuntu kiki ekisooka? John Boss ku Kibalama yazaalibwa ddi? Endagamuntu zajja mwaka ki? Ogamba otya nti eyo substantial issue gy'oteeka ku mmeeza mbu talina ndagamuntu, kitegeeza teyazaalibwa. Okubeeramu NRM olina okuba ng'ogenda kulwanagana n'amagezi go. Nalabye Jeno ng'alwanagana ne diguli. Olina okulwanagana n'obuntu. Waliwo ekintu kye bayita obuntu, ensa. Kati olwaleero oyo omusajja takyali mu nsa. Ebyo Museveni abikoze. Kadaga yalwanagana n'amazima, n'alwanagana n'amagezi ge, n'alwanagana n'ebyamanyi bulungi nnyo, n'afuba okulaba ne bajjawo Museveni n'amukozesa okugjawo age limits. N'amala okugjawo age limit wepwa n'amuwa obutwa. Kati abasoga bagamba mbu Kadaga afaanana ng'omulambo gw'omusana. Naye nga kyamutwalira kulwana n'ekyamanyi n'alwana n'amazima ng'obwongo bwe bukiraba, era oluvannyuma yakyoga n'agamba gwe noosaaga senga sinze gwe omusajja gwe senga wooli. Wulira nno kyembadde nerabidde ku nsonga ya Busoga. Pulogulemu ya Kyabazinga weeri okutandika okumunoonyeza omukazi Omunyarwanda. Kyabazinga bino bye mbabwira bya State House. Kyabazinga yali arespectinga nnyo Kadaga mu bantu bonna, mu ba elders bonna mu Uganda. Asinga bwova ku Katonda, asinga ku respectinga Kadaga. Kadaga watandika okwepimapima mu ntebe nnene, yali ayagala kukitandika ng'akizimbidde Busoga. Bombi Museveni kwe kuba kulashinga nti Kadaga yali ayagala kutandikira ku Busoga. Eyo yagikakasa nti 10 ku 10 agirina, alyoka ajja asiguukulula ekintu. Museveni n'amukozesa kiri ekyokusiruwala.
n'amujja ne kuwa supiika kakati n'akwata ne olw'okuba balina bondi ne Kadaaga bombi abakutudde lumu Kyabazinga amukutudde ne Kadaaga amukutudde Busoga agimalewo agiwadde omukazi Munyarwanda aleeta Katikkiro Munyarwanda naye nga Kadaaga takyalina yadde agasiba Gomesi yali egudde gy'omugundi mu kidaala ne mukubira essimu ne mugamba Kadaaga siba Gomesi era kwe kufulumako bw'ati n'agenda eri n'ateekayo ekyayi n'enywera bulungi kungulu n'ateekako ekitambaala anyway tuveeyo eyo wulira ekyo kyekikutula Busoga kati naye nzizeeyo wali Museveni akuteekawo wali n'akuwa omulimu bw'oba onookola naye olina okulwana n'amagezi go n'ogawakanya n'olwana n'amaaso go ky'olabyeko okiwakanya n'olwana n'amatu go eyo ye NRM naye kati nze kye nazudde okwawukanako n'abalala sigenda kulwana nga ndi bweru wa NRM kanwaniremu NRM munda kubanga ffenna bwe tunaagidduka tejja kutereera kuba buli agira bw'ati ng'adduka nga yagivaamu ng'agenda asala eddiiro nga ddeeri nedda katutereeze ewaka katulwaniremu NRM katulwanira abo sijja kuvaawo paka ekyo tukikutudde naffe tufuneko independent mind oluzungu bwira olwogedde bulungi tufuneko kukwerowooleza nga NUP omusajja yatandika NUP n'aleka abantu beerowooleze buli omu ajja na discussinga ebibye kyova olaba NUP etambula bulungi kyolabye kyoyogera nti abanga eno simu Museveni akugambirawo nedda eyo si simu olimba eyo rediyo n'omugamba oke simu eriko rediyo nti si simu eyo si simu eyo TV n'ongamba nedda musajja gwenu nti nedda nkugambye eyo nnyanya Museveni nti kimugana kugamba nti eno nnyanya genda ogambe abantu nti eno nnyanya mwenale mukisoboka yatumye Jano Muhoozi ajjawo awakanye ebigambo Museveni ne Nabbanja bye baayogera ng'amatu ge gaabiwulira amaaso gaabiraba amagezi gabitegeera amanyi ne bwe baawamba abantu abo naye n'amutuma n'amugamba genda obagambe nedda eyo nkoko nga nti etambula ne bakugamba nedda eyo nkoko mwenaalemu Museveni akutuma ojja oyogere ojja obuulire abantu enkoko z'amagi n'ez'ennyama z'ogenda otunda walayi nga wali onojjuzaawo nti nobagambye ezo enkoko muziraba ezo ziri z'amagi zino z'amata n'omubuuza waliyo negosaaga ne Museveni n'omubuuza waliyo enkoko gundi ekamwa nti luno olulyo lupya enkoko zino z'amata zino z'amagi oyo ye Museveni nze ngenda kulwanirawo kambabuulire ekiri mwenaale mu kibi osooka kutambulamu ennaku ze namalako mu NUP we nategera ne ngamba kanzireyo ntereeze ewaka kanzireyo ntereeze NRM ekyo kyekyankomyawo wulira edda n'abanyumirizaayo ku kasitole kale katugende mu kiboozeboozi wano katono edda ewaka ekyeggulu baafumbanga emmere nga nnyingi nga tulya ne bateekako ku lusaniya ne babikkirawo ku nsuwa kati tuba tugenda ku ssomero n'okwatawo emimondo 2-3 n'ogenda nga bw'olya bw'odduka oba osibye busibi n'otwala ku ssomero oba oliiridde awo n'ogira booti ebbanga lyonna lye nasoma bwe tutyo bwe twali ewaka oba muwogo oba ng'emimondo gibeera waawo ate ne mugisangawo nga muvudde era ku ssomero era ne mugiddamu gye baafumbye ekiro bwe bw'obulamu nze bwe nakuliramu kati lumu ngendako mbeerako ewa baleratiivu gundi baleratiivu baffe nga nabo balina abaana abasoma naye bannaye ng'oli omukyala akera ssaawa 11
so nafumba emmere 11 nafumba emmere nafumba kakyali tugenda osekuka simanyawo kwera lujjaawo kati nibwe kati ningamba bannange ensi eno nganze abantu bali emmere ku makya eyo kya ekyo nno nakyo kyatawaanya obwongo bwange nga kiri ekyennyama olijja gye yampa ennyama ebibundi ebifu ebingi neŋŋano birya nono yatuwa emmere ng'akera ku makya n'awatamu ogwo n'amutematema bulungi bw'ati n'amuteekamu ebinyeebwa entula biki ebyo mugenda ozukuka ng'emmere eyo kya ku makya neŋŋamba wano omuntu agenda alwala kansa wano kati ng'ebyaffe ng'ensi bintu ng'ebyaffe byemanyi birala kati ekyo kinkwata obwongo nenzirayo ewaka nembuuza maama naye maama senga mukira ku makya ne mutufumbirako ku mmere eyo kyawo mmwe muba mutya nga njagala kyendabye eri tukireeteko ewaka nembuuza naye maama senga mazima ddala emmere eno tufumbako gye tumalawo ekyeggulo olwokuba ina tuba tuli bakugifumbira erigwe senga ate mukeera ne muzuukuka nga obudde bukyali ne mutufumbirayo gye tugenda okulya nga tugenda ku ssomero mmwe mubutuka nga njagala nange byendabye eri tubikoleko ewaka wano tuterezeeko ewaka naye muganda wange twamalako bwe tutyo paka katonda lwe yannyamba ne mmalako P7 bwe ntyo ne ŋŋendako mu secondary ne nkyusa ku bulamu NRM tugitereeze butereeza waka tusigenda giddukamu sigenda giddukamu tulwane abantu bafune beerowoolezo okusinga okukuwanga kasasiro nga gweoyogera bisesemye bya Museveni aze n'asoma n'agamba nnyina ddamulira Prime Minister n'agamba nnyina John Bosco Kibalama ne bakuliisa ebisesemye jeno ayina diguri yasoma ku LDC ali ku bisesemye bya Nabbanja alya Nabbanja yasesema jeno ali mu kulya sabagaana okulira mu kiraasi balowooza lwaki nabagamba eno essaawa tebaako kulya kale muzinge ekimmere mujja kulya edda politikale ekyo bali abasajja bakwata ekintu ne bakulagira olwanagane n'amagezi go olwanagane ebyo Kadaaga yabikola bwato bwazaabi bakozesa era buli muntu agira nina ekintu kyesaagala kwogera naye kankireke YouTube mubadde ki tukomyewo wamma anazanyira mu internet naye okay tulina eyaffe eyo ye NRM buli muntu yenna agivuddemu agenda akaaba kyeyejjusa ajjukira ana YouTube buli muntu avuddemu NRM agenda akaaba kubanga ajjukira olunaku lwe yalwana n'amazima ajjukira olunaku lwe yalwana n'amagezi ge ajjukira olunaku lwe baamuteeka mu lingi n'amagezi ge n'asalawo akube okutegeera kwe kyova olaba buli ava mu NRM abula n'abulira ddala ate ku buli mutendera gwonna Museveni bwato bwakukola kati kyenva ngamba mu NUP mukozesa omukisa gwammwe ogw'okwerowooleza n'okweyogerera ffe ekirimu NRM lutalo okusobola okuyimirira mu NRM muganda wange nga weerowooleza n'okufoofa birimu n'okufa bannange YouTube internet kirabika ebalemeredde oba ne Facebook so musabire nnyo NRM naye nammwe abali mu NRM musituke kyemuva mulaba buli muntu yenna yeekulubeeseza ku Museveni ekyo Museveni akisasula buwanana kyekiri mu busiraamu ekiri mu busiraamu
mubajje alwana n'amagezi ge n'okutegeera kwe n'amatu ge n'amaaso ge. Kyova olaba nga abasumba bonna basirise mu biseera ebifaanana bwe biti we tubeetaagira okunoonya endiga ezaabula bayibuli ebakakatako kyebakakatako okuleka endiga 99 ne banoonya endiga eyabula bonna basirise naye nga John Bosco Kibalama Bosco Damulira bonna bakristiyani teri mukristiyani ayogera. Why? Museveni abasasula buwana n'okusiruwala balwane n'amagezi gaabwe n'okutegeera kwabwe. Bakatikkiro bonna basirise beefuula simanyi enkundi ya bulungi bwansi simanyi ensaalu za kabaka ate John Bosco Kibalama wani tugenda kusimba emiti miliyoni 5 kintu kikunse ekisinga obulamu bw'omuntu kimpe mpa ekintu ekyenkanankana n'obulamu bw'omuntu mulyoke mutunyumiza ensaalu emigga gya kabaka ate abantu ababula baani ekyo Museveni akisasula buwanana nze ate ekyo kyennamumma 40 billions mbunze muwe nwanagane n'amagezi gange over my dead body tekisoboka. Gino buzafande katongole gino buzafande katongole nze nga nyina kyenzikiririzaamu nkugambye lwe namumala enviiri ku mutwe dwe yanneeza okusiriza ku makya mbu ngende mufumbire ekyayi oba tamanyi mukazi we gyali ne mubuuza maama aliwa nti yanobye koze kiki munaye maama we yanobye genda ofumba ekyayi n'aŋŋamba kwata ekibiriiti n'akatala kano naye kuzesaako otufuta tutono konzereeta ne mbimutera mu kiyungu ninyambala ebipale byange ovulo byange nenziruka emisinde paka wa maama saavayo paka nga maama akomyiwe waka. Ekyobugagga kyenyina mu nsi sina kyapa kyataka sina ki nyina mutwe siyinza kuguza Museveni mutwe gwange siyinza kuguza muntu mutwe gwange. Abantu bonna njagala omuntu aveeyo agambe nti yampe sente okola kino nve ku internet weewaawo ekyobugagga kyenina Katonda kyeyampa kyenajja nakyo ku nsi kyenina nyina mutwe gwange si gutunda. Okola ne Museveni akugulako mutwe n'otandika okulwanagana n'amagezi go n'olaba Kasolo n'olaba Kiwanda n'olaba Kinobe alina omutwe gumulinga ogene bannaye Mukama naye Kinobe balabika bagenda gundi mutuwe location mutuwe details za Kibalama nga bwe yatambula okutuuka simanye Canada mutuwe ekituufu bakimanyi naye okusiruwala Museveni akusasula buwanana. Ani Mmawu yagambye nali sinaba kujja mu gavumenti nga neetegerera naye baganda bange kati sikyesalirawo. Mmawu yakyogedde mu ngeri yakusaagasaaga bw'ati naye yakyogedde. Aba NUP mwe mwesiimye kambabuulire twogera ebintu bajjeno ne batwesiimisa nze njogera ne bajjeno ba Museveni batono nnyo yani gwe nsogerangako naye ndowooza balinga 3 4 5 besiyogerangako nabo. Katonda wamala nakuyise n'ogaana okujja ne bakatumba bweyita ki sebo njogera ne Museveni gwe Katumba wamala ogaana okukwata essimu zange abantu bazimpadde oba mwampadde rongo namba mutabani wa Museveni annoonya ani yayimba basasulira kundaba gonzikakkanyeko njolonga munnange nkugambye leero basasulira kundaba Katumba onzikakkanako njolonga kale ebikutuukako gw'amanyi wamawulira. Eyo ye gavumenti ya Mwami Museveni. Bw'osalawo okukolera Mwami Museveni obeera otunze mutwe gwo kitegeeza nti oba tokyalina buyinza bwesalirawo. Ekituufu oba olina kiraba nga kikyamu olw'okuba nti ye Mwami Museveni by'ayagala era bye bimukolera. Alaba ekituufu n'akwogeza obusiru n'aba abamuweereza tebatya
era n'aleeta ensonga gy'alabira ddala nti ddala teriimu makulu. Teyeebuuza nti naye bannayuganda banaakitwala batya, wabula n'ajjayo n'akiteeka mu public ng'ate mugumu muzibu. Bwa batyo nti bw'osalawo okukolera gavumenti ya Museveni, kkiriza nti n'obwongo bwo obeera obuwaddeyo. Bw'okolera gavumenti y'abantu eya NUP obeera ku mutwe gwo, oyogera ky'olaba nti kye kituufu, amazima osigala ogalaba nti mazima. Ky'ova olaba nti Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti bw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu.